Olunaku lw'eggulo minisita wa gavumenti ez'ebitundu Raphael Magezi luyakomyewo mu paalamenti ku ky'okutondawo amasaza amapya wakati mu kuwakanyizibwa omubaka wa Kampala Mohamed Nsereko. Amasaza 46 ge gayisiddwa paalamenti, kino nga kitegeeza nti buli saza lyakukiikirirwa omubaka wa paalamenti. Kyokka minisita era yategeeza nga bwe waliwo amasaza amalala 16 agasuubirwa okwanjulwa eri paalamenti esobole okugayisa. Kyokka akakiiko k'ebyokulonda katubuulidde nga bwe kajja okwetaaga ennyongereza ku mbalira yaako okusobola okutegeka okulonda mu masaza amapya. Naye nga tumanyi nti wajja kubaawo obwetaavu obw'okwongera ku nsimbi, for example zeetaagisibwa okutegeka mu kulonda kuno, naye nga omuwendo n'ebirala byonna ebifaanagana bwe bityo tujja kuba tubitegeera oluvannyuma lw'okufuna okumanyisibwa oba okutegeezebwa mu butongole. Akakiiko kalindirira kiwandiiko okuva mu paalamenti kalyoke kamanye ensimbi ze kayinza okwetaaga. Bwe twogerera nga akakiiko kamala dda okukola enteekateeka n'okulaga ebifo ebigenda okulondebwamu, nga kitegeeza nti enkyukakyuka empya ezaakoleddwa paalamenti zijja kwetaagisa okuddamu okulambika amasaza amapya mu nteekateeka z'akakiiko. So oba olina okufuna kati omuwendo okutunuulira nkozesa average figure, wajja kubaawo okwetaaga okukuba obululu, okukuba ebintu ebirala bwe bityo, okukola obukonge oba abantu abalala n'ensonga endala bwe zityo. Naye kyonna kyonna okukitegeera tujja kuba nga tukifuna nga tumaze okufuna okutegeezebwa kuno mu butongole. Munnamateeka Nicholas Opio agamba nti engaba y'amasaza gano erimu kyekubiira, ng'agamu gatondeddwawo okuyisaawo abawagizi b'ekibiina kya NRM. Kyokka ng'okusinziira ku minisita Magezi waliwo emitendera egiyitibwamu okutondawo amasaza gano. That they are trying to help members of the NRM party or ministers who face a real chance of losing their seats. So they then go and break up constituencies to create one for their supporters. But two, we are creating constituencies in the middle of an election. That for me is irregular and throws confusion in the election as it is already. The county may not meet that quota, but we go ahead and create it because of the following additional factors. That is means of communication, geographical terrain and land area, the level of economy and the wishes of the people. And the wishes of the people take into account the identity had to reach areas as given in the minute of council of the district. Jingo Francis, NTV, Kusawemo.